Omulamuzi wa kooti enkulu Wilson Musalu Museno lunaku lwaleero awadde ensala ye ku kusaba kw'okweyimirwa omugaga Muhammad Sebufu yali asabye ng'ayita mapuliida be. Sebufu ne banne bavunaanibwa emisango egy'okutta omukyala Donna Beth Katushabi nga biri mu mwezi ogw'ekumi omwaka oguwedde ng'ono yali amubanja obukadde mu eddola emmotoka yali amuguzizza. Kino kiri bapuliida ba Sebufu okuli Patrick Fulaha, Henry Kunya okusaba kooti omuntu waabwe yeeyimiridde olw'ensonga nti mulwadde wa nsimbo ne puleesha. Endwadde zino zirudde nga zimutawaanya era nga n'abakungu okuva mu kkomerero zira bakimanyiiko. Wabula kino kyawakanyizibwa omuwabi wa gavumenti Chief Nalwanga ng'agamba nti simativu nakuwa Sebufu kakalu ka kooti kubanga yandigotaanya okunoonyereza kwabwe. Ono yagamba nti olwo n'abagenda okumulumiriza nga bakulira mu kifo kye ekyapa yino watulira emmotoka kyokka ne basaba omulamuzi nti bw'abakkiriza okuyimirwa kwe amuseeko ku kakulizo bw'amaanyi. Omulamuzi asoose kubeera nga akkiriza okusaba kwa Sebufu ng'ategeeza nga bw'alina eddembe ng'omuntu yina okuyimirirwa era n'abantu abamuyimirira bamatiza kkooti okuli Joseph Tamale Mirundi omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'ebyamawulire ne Sheikh Nuhu Muzatabate ng'ono yakulira ddawo ekibuli n'owa Bank Mathias Jomba. Omulamuzi mu kusalawo agambye nti Sebufu yakwatibwa ne banne abalala nga bonna bali luzira okuli Kaiza Godfrey Philip Birambe, Paul Tasingika ne Stephen Lwanga nga okukkiriza okuyimirwa kwa Sebufu kiba kyabulyaza amaanyi. Ono ategeeza nti akola ekisoboka omusango guno gutandika okuwulirwa mwezi ogwokutaano mu misango egya Nnagomola egiddako. Omulamuzi okugaana okutta Sebufu kusanyudde abooluganda olw'omukyala Donna Beth Katushabe. Our sister's blood will not be shed for free. Whoever punished, whoever killed her will not go unpunished. Safe Margins of Innocent yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.